Waliwo ensonga eziri mu mawulire ze nandyagadde twogereko olunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo twalabyeko nti omuwaabi wa gavumenti ajja enta mu misango gyonna egibadde zivunaanibwa Omusinga w'e Lwenzururu. Tukimanyi bulungi nti Omusinga wa Lwenzururu ono yakwatibwa omwaka gwali gwa 2016 era n'avunaanibwa ng'emisango egyamuggulwako egyali gimuvunaanibwa mwalimu ogw'obutujju, mwalimu ogw'okulya mu nsi olukwe, ne mubeeramu n'ogw'obwakkondo, nga kigambibwa nti ono yali alina n'akabinja ke yali atendeka ak'abatujju nga bakayita kirumira mutima. Ono omwami amalidde ddala emyaka 7 ng'ali mu nkomyo era nga werennemba n'emisango egyo. Naye olunaku lw'eggulo nti Ssaabawaabi wa gavumenti yagiggyeemu enta ng'akakasa nti talina musango gwonna omutuufu w'egyo gibadde gimuvunaanibwa. Naye kyebuuzibwa nti omwami ono Kabaka mulamba, tukimanyi nti ye Kabaka w'e Lwenzururu. Bw'abanga Kabaka amaze emyaka 7 mu nkomyo, Kabaka nga yavunaanibwa egyo emisango gye nkusomedde omuli obutujju, omuli okulya mu nsi olukwe n'obwakkondo, Kabaka nga avunaanibwa omusango gw'obubbi n'amazibwa emyaka 7 mu nkomyo, kati ng'ate kyagenza okuzuulibwa olunaku lw'eggulo nti talina musango gwonna omuvunaanibwa. Twebuuza, kituufu abaamukwata baali bakakasa ebintu bino? Kubanga bakoze okunoonyereza kutwalidde ddala ebbanga lya myaka 7. Myaka 7 ne bazuula nti talina musango gwonna, era ndowooza yayimbuddwa kubanga ate era talina musango, taba na nsonga lwaki akyakuumibwa mu kkomera. Naye ng'abantu beebuuza nti omwami yakulemberamu olulumba luno, omwami ejje eyali aduumira ejje ebiseera ebyo yali erweru, amagye ago agaalumba olubiri lw'Omusinga ne bakubagana amasasi nti waaliwo abantu abawete 10 n'okusoba be baafiira mu bulumbaganyi obwo nga bakubibwa mu lubiri lw'Omusinga mwe bagamba nti mweri atendekera abantu bano. Kati mu kubeera nti embeera eyo yabeerawo era nga ab'ebyokwerinda bakoze okunoonyereza kwabwe okutwalidde ddala emyaka 7 ne bakizuula nti Omusinga talina musango na gumu kugyamuggulwako. Kirowoozebwa nti baali bamusibako busibimatu ga mbuzi. Beebuuza nti abantu abaafiira mu bulumbaganyi obwo abasukka mu 10 baafiira ki? Era ani yabatta? Twabirabako Sseggirinya Muhammad ne munne Alani Ssewanyana nabo bamazibwa emyaka 2 mu kkomera nga bavunaana okutemaatema abantu b'e Masaka ebijambiya, era abantu abo baafa ne basiba abantu bano 2 nga balanga nti be baalinga mu lukwe lw'okutta bannamasaka. Wenjogerera olwaleero n'abaami bano nabo baabata nga kizuuliddwa nti si be bali mbikolwa ebyo, kuba toyinza kuŋŋamba nti kyakakasibwa nti be bali mbikolwa eby'obutemu ate ne babeera nga bali bweru bayinaayina. Toyinza kuleka mutemu kuyinaayina. Kitegeeza nti era nabo si be batemaatema abantu b'e Masaka, naye ng'ekituufu bannamasaka baatemwa era battibwa. Kyebuuzibwa nti ani atta bannayuganda engeri eyo? Kubanga ab'ebyokwerinda bakola omulimu gwabwe ne banoonyereza ne bazuula ne batukakasa nti kituufu abantu abadde bavunaanibwa tebalina musango. Kiba kitegeeza nti waliwo ekituufu abakolanga ekintu ekyo. Lwaki abantu abakola ekintu bwe bazuula nti babadde bakutte tebalina musango, lwaki tebateekebwawo okuddamu okunoonyereza bazuule abatuufu abakola emisango egyo? Kubanga n'abantu abafiirwako abantu baabwe baba bandyagadde okufuna obwenkanya. Kati abantu b'e Lwenzururu abaafa abasukka mu 10 abantu baabwe tebagenda kufuna bwenkanya kubanga gwe baali bavunaana ne banne yali avunaanibwa ne banne 217 nga bagamba nti bonna baali mu bulumbaganyi, bonna baali bakola obuyeekera. Kitegeeza nti kyazuuliddwa nga tebalina misango. Naye kati abantu bali 10 n'okusoba abaafa, famire zaabwe tezifunye bwenkanya. Kati nga twebuuza nti abantu abo kati kituufu omuntu eyalumba yava bweru wa ggwanga n'ajja n'akola obulumbaganyi ku bantu abo abattibwa? Oba bano ab'e Masaka abattibwa ebijambiya bamale bavunaane Sseggirinya ne Ssewanyana, tulowooze nti yabatemaatema yavanga bweru wa ggwanga n'ayingira Masaka n'atema n'addayo? Kuba be baakwata tebalina misango. Kitegeeza nti waliwo omuntu eyayingira eggwanga n'akolanga obulumbaganyi obwo n'addayo. Kakati poliisi ndowooza yeyina obuvunaanyizibwa ate okuddamu okunoonyereza buto ezuule batuufu bani abanyigiranga mbikolwa ebyo, kubanga be yali yakwata nga beesuubira nti be bali mbikolwa ebyo bakizudde nga tebalina musango. Kakati embeera eyo egenda kuteekawo obunkenke ku bannayuganda nga bagamba nti omuntu atukolako obulumbaganyi
ne tubattibwa engeri eyo ate ne batazuulawo omuntu n'omu akoze ekikolwa ekyo, kitegeeza kati abantu bagenda kubeera ku bunkenke kuba tuzze tubirabako misango egy'enjawulo nga bakwata abantu ne bakugamba nti ateeberezebwa okuba nga muyeekera. Naye oluvannyuma lw'akabanga poliisi okukola ogwayo n'enoonyereza neewunzika ng'ebatadde nti nedda abantu abo twali twalaba bubi tebalina musango gwonna gwe balimu. Kakati n'abo abaali batemaatema abantu b'e Masaka era nabo baabata. Kati awo Uganda eyina abayeekera bayingira nga tetumanyi, era bwe baba bayingira bakolera bweru wa Uganda nti muno bajja buzizi ku menshoni kola ekyo ekiba kibaleese ne baddayo. Ekyo nakyo kibuuzo. N'Omumbere amaze emyaka 7 mu nkomyo ng'avunaanibwa ogw'obutemu. Kakati jjukira nti Kabaka ekyo tekiba kyakukakkanya kitiibwa kye nga Kabaka bw'abeera nti yakakasiddwa nti talina musango na gumu, naye nga Kabaka era avunaaniddwa amaze emyaka 7 bakola kunoonyereza ku musango gwe ne kizuulibwa nga talina kyamanyi ku bikolwa ebyamuvunaanibwa byonna bye babadde bamulowooleza nti ayinza okuba abimanyiiko. Kizuuliddwa nga talina kyabimanyiiko. Tekuba kukakkanya kitiibwa kya Kabaka ono amumaze eryo lyonna lino ebbanga nga bakola okunoonyereza ne batazuula kintu kyonna, kavuyo konna kaamanyi ku ebyo ebyaliwo. Kati kitegeeza nti kati ye Omumbere avunaana ani? Avunaane poliisi eyamukwata, avunaane b'amateeka ababadde bamuwozesa okumaze eryo lyonna lino ebbanga nga talizibwanga mu lubiri lwe. Kyonna kirekawo ebibuuzo ku mitima gya bannayuganda, naye ekyokuddamu ndowooza ab'ebyokwerinda be balina okwekyekinga kubanga wakakola okunoonyereza okutwala ebbanga eriweerera ddala ng'omuntu ali mu kkomera n'ate luvannyuma ne kizuulibwa nga talina kyamanyi ku bimuvunaanibwa. Kitegeeza nti ab'ebyokwerinda be baba baakola okunoonyereza, be babeera abanafu mu kunoonyereza kwabwe, oba abalamuzi ab'amakooti abawozesa abantu bano be baba badireyingisa emisango egyo okulaba nga batuuka ku kinyusa omuntu addizibwa obwenkanya, omuntu afuna obwenkanya addizibwa eddembe lye. Kuba kiba kya nnaku nnyo okubeera nti Kabaka mulamba yamaze emyaka 7 mu kkomera kyokka azuuliddwa nga talina musango gwonna. Wabeerawo ebibuuzo kati n'abantu be ab'e Lwenzururu bajja kuba beebuuza nti omuntu waffe Kabaka mulamba lwaki bamumazizzaayo emyaka egyo? Naye kale ekirungi nti yafunye obwenkanya era n'ateebwa. Kati awo okunoonyereza ndowooza kunaaba kuddamu ne tuzuula nti kati obulumbaganyi buli bwe baali bamusibako nti abumanyiiko, abakikola osanga ate poliisi neddamu n'enoonyereza n'ezuula abantu abatuufu kubanga ye abadde tannaba kusalirwa nga tavunaanibwa omusango gwonna wabula nga bakyakola kunoonyereza, nga tannavunaanibwako nti alina ebikolwa bye yeenyigiramu asaliddwa omusango kusibwa bbanga bwe riti, wabula emyaka 7 agimaze banoonyereza. Katusuubire poliisi okuddamu okukola ogwayezuula abantu abatuufu abatirimbula bannayuganda abasoba mu 100.